President Museveni sawa na munana zenkuwadde. Sabasajja obo Fungabaganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Mukama bwakuwanga omutima ogwagala ensi mwokulidde mwozaalidde mwowasirizza mwokoledde business omuli abaana bo omuli abazzukulu bo ekyo kisizanga engalo mu maaso kubanga bangi tubalabye nga mu kifo ky'okwagala ettaka ery'abalera bangi balwana bulwanyi kulisaanyaawo wabula bino byayogerwa omusajja ono nga tannafa njagala nnyo osooka obiwulire byali bikulu nnyo tetuli byerabira. Kakati ovudde ebigambo byonna obyogedde si bye bisoose naye Abaganda tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna mu bubiibo ne tukugumiikiriza tekitegeeza ffe kuba basirwa Abaganda njagala kukiddamu obugumiikiriza n'obuwangwa bwaffe butambula nabwo bwe bukuumye Museveni okukakasa nti mu ggwanga mwali si maanyi ga mmundu si maanyi ga kifuba ago gayogerezaamu crushing ekyokubiri si kuba nti mugezi. Kakati ebigambo byonna obiwulidde era nkakasa obitegedde bulungi kyokka nga n'ebigenda mu maaso tewali kyotamanyi kubanga olukwesinziggu olw'okusaanyawo Buganda okusangulwa ku maapu eya Uganda kakati wano wetwolekedde ebintu bino bivaawa ani abiri emabega bangi mubadde mulowooza nti byakatandika butandisi wabula eno yali pulaani ya myaka 50 okuva emabega kakati no bwino ogenda muwulira era ogenda mutegeera wabula bino ng'obitadde ku mabbali n'ebirala bingi byogenda okutegeera mu kolunaku akoolwaleero wabula nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nja kutwala omukisa guno nkweyanjulire nze Eke Master emabega w'omuzindalo wano ku Eke TV Media Uganda wogenda okutegerera ensonga zino kubanga zikukwatako nnyo obadde okimanyi nti olulimi Oluganda lwamala dde okubeera nga luwerebwa ku selebasi ey'abaana baffe basoma mu nsi Uganda. Kakati nebyo nga biwedde maapu ekigambo Buganda kyamaze dde okusangulwa ku maapu eya Uganda nga kino tebaagala kuddamu kubeera nga bakiraba. Mwenna muzze mulaba ebizze bigwawo mu Buganda, mwenna muzze mulaba ettaka lya Kabaka engeri gye bazze nga balituwala n'okugamba nti sirirye talina buyinza ku ttaka nga gavumenti eyita mu minisita Sam Mayanja. Kakati nno bingi byogenda okulira ne byogenda okulabako wabula ng'ekyomukisa omulungi bino byonna byayogerwa dda byawandiikibwa dda byalikodingibwa dda ku butambi bwennyini nga bwe ngendo bukuunaku olwaliro. Kati nkusaba tulo kakane otegeere ensonga eno wajja evudde ne gyeraga gwakyawagira abasajja bano akyalowooza nti banno ojja kakasa nga tumaze kubeera nga tusaanawo wabula saagala weerabire nti Buganda luwaazi bangi baagisangawo ne bagirekawo n'abazungu abafuzi b'amatwale Buganda baagirwanyisa okugijjawo yabalema. Kakati gwolowooza gwani agenda okugjawo Buganda agenda okugisangula ku maapu nga bw'otandise olowooza nti nno eveewo. Nja kukkiriza onzikirize nkwanjulye omulongo wase omuluutanso zono saagala mwerabira nnyo kubanga gwe ttambula naye mu mboozi zaffe zino zonna zettambula nazo. Omusajja ono akuyamba mu mbeera yonna eya buli kkala ey'ebizibu ey'endwadde. Kaakati ne bw'oba oli Bulaaya gw'omukoonako bukoonyi kasita omukama nti Eke Master ba Eke TV ebigambo bigenda kubeera nga bikwanguyira mukwano gwange atugoberera. Sigenda kubeera nga ndwawo kansooka kutwala butereevu nnyo mu mboozi eno eya pulaani ey'okusaanyawo Buganda emyaka 5 emabega. Yatandika etya yatandika ddi yatandika bweti jiwulire. Njagala okubategeeza ebigambo bino mwali mujja wano okujja okulwana nga Museveni abakulembedde najja n'afukamira mu maaso g'obwakabaka bw'e Buganda n'akola buli ekigwanidde mu bwakabaka bw'e Buganda ne yeegayira ne ku Ssaabasajja Kabaka okumujja gye yali oba yali amutadde ajja amwegatteko mu lutalo Abaganda tusobole okufuna okukkiriza mu ekyo singa twagaana Museveni yali badde afiiriddeyo. Kaakati mwajja n'ebirowoozo bya 50 years plan mwajja nabyo nga mmwe baki nga mmwe baki the patriots the African nga mmwe abannalwanda bwe mwajja n'ekyo ne mukiteekawo kye mubadde mujja mulwanyisa naye nga 50 years plan bannayuganda njagala okugibategeeza teri ku bannayuganda bonna 50 years plan eyogera butya bwe tukurashinga Buganda ekyo njagala bakitegeera bakyawule. 50 years plan teri kufuga ggwanga
budde buwanvu 50 years plan butya tuyinza okujjawo ne tukwashinga Buganda ekyo bwe kiri abasinga obungi mukoze ku research muddeyo mutunuulye ku gundi ku kye tuyita dissertations of presidents yakola Tanzania ku first degree ye zaali zoogera ki n'abalaba ddemu batunuulire speech ye gye yakola bwe twateekawo podium egatta ba president akantu kayogera crashing all either nasanga Uganda eri under oba kantu ke tuyita enclave akatidi ngaka atom bwe kafaanagana nenzijanga mbazimba naye amakulu bw'osoma ebigambo ebyo ne butya bwe yajja atusinkagana yali ategeeza butya bwe yajja ng'akurashinga Buganda momentum ye bwe yajja ekyokubiri ku kyo bw'osoma dissertation ye ekulaga nti yali ajjiridde butya bw'oyinza okujja eggwanga nga Buganda n'olifuula eritagasa kyovula mu nsiko yabategeeza ebigambo bino Obote yali musiru n'agwa matukire eggwanga ekkulu erifaanaganako ng'eryo eggwanga erifaanaganako ng'eryo mu Bwakabaka Buganda eritutte ebbanga eddene emyaka egigenda mu 13 olireka lyo lyennyini ne liira ne lyesuula lyokka abasinga obungi tebategeera nnyukuta eyo yali ategeeza ki yali atugamba nti butya bw'asobola okupulaninga enkwe ne zisuula eggwanga erifaanaganako bwe lityo era ensomesa yaabwe y'abakomunisiti nga Museveni tekkiriza mu nkola ya Bwakabaka. Museveni is a capitalist. Mu communist mwawu bategedde butegeezi wano nti bajja nabo bali baduma nabo tebabitegeera nga babbye bingi ne bakwayiriza bingi n'okusula kw'abala nga tebayinza kuba nabyo nga bala tebalina kye balina kubanga capitalism ategeeza ownership. Ekyokubiri ffe tugatta system bbiri tulina mixed and capitalism kakati ate bo ba communist lwaki ente zaabwe tebazigabana kakati agenda okyeba nga si kituufu naga nti wali twawabamuko katono katukyuseemu kakati ovudde ebigambo byonna obyogedde si bye bisoose ozoogera ebigambo bingi nga bidismantlinga Buganda in this guys naye Abaganda tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna mu bubiibo ne tukugumiikiriza tekitegeeza ffe kuba basiru Abaganda njagala kukiddamu obugumiikiriza n'obuwangwa bwaffe butambula nabwo bwe bukuumye Museveni okukakasa nti mu ggwanga mwali si maanyi ga mmundu si maanyi ga kifuba ago gayogerezaamu crashing ekyokubiri si kuba nti mugezi ate si kuba nti olwaliro alina kye tuyita Fountain of Honours Act emuwa obuyinza bugumiikiriza mu Baganda kyeki kyakuumye Museveni okubanga wooli kubanga singa tuli kukyusiza omudumu gw'emmundu nkakasa amaanyi ge twakozesa nga tulwana gojje tusobola okukozesa amaanyi ge gamu okujjako ekyo kimu ekyokubiri ku kyo kyenjagala banne Uganda bategeere obukulembeze magezi wisdom kyobula Suleiman Bitabu yagamba nti nsaba Katonda mpa amagezi n'okutegeera Bayibuli kyegamba nti gwe nawa amagezi ag'omunda ne kungulu gwe nawa okutegeera bamukisa balina amagezi ag'omunda n'ag'okungulu kaakati Museveni ku bibiri tolinaako kyolina amagezi g'olina ga buli olyomi ndabira ddala nga ofaanagana Bayibuli kye yatugamba nti zisanze ensi n'abo bagituddeko mazima ddala b'omuli olyomi asse gye bali n'obusungu bungi ng'ate akaseera alina katono ddala kaakati Museveni wajja kamanye ng'ojja kujja kulya Buganda obusungu ng'olina bungi amaanyi olina mangi enkola olina nnyingi naye ng'ate akaseera olina katono ddala era mu butono bwako olemeddwa dibonikira yonna omulundi gumu mu myaka gy'ofugidde 34 we tutuuse Buganda tukyasobola gissa mu lubuto lwo ndayira mu nnya lya Katonda bw'oli kigezaako lw'ogenda okusiibula kituyambye na nnyo ng'okerebye era oserebye kaakati bannayuganda mutegeere akagambo kano asobola okukola ebyo ng'abadde achekinga ebintu bibiri kutegeeza mutabani we gwatembeta okujja okufuuka president omugamba nti Buganda gy'ota tekyali mu makulu n'anyeenyaamu alabe naye nkugamba ebigambo bino nti Bayibuli kyeyagamba nti ekipimo ky'opimiramu banno nabo bali kupimira lindirira achekinga kulaga oli mu hose butya eggwanga bwe lifaanagana nti likyalina makulu tetutunuulira ebyo ndayira mu nnyera Katonda ajjukira ebigambo bino baali babikutegeeza tolina kakodyo konna k'ogenda kukola lwaleero tolinaawo takitiki yonna gy'ogenda kussaawo etaakolwa ku muzungu wano ku Bwakabaka bw'e Buganda byonna oli mugadi benga ligoddamu omuzungu olaba yatulemwa n'atulekawo nga weetuli naawe ojja kutulekawo era otambule ofe amagumba go gafusebengerere kaakati mu nkola eyo yabula biki by'oteeka mu bantu nga totaddeemu busosoze ekisinga okukwasa ennaku ekisinga okwewunyisa ekisinga okweraliikiriza
omuntu wavaayo nti ndi Muganda aba akoze kive ekikyasinze okuba ekinene ennyo mu Uganda. Era omuntu wavaayo naga nti ffe ng'Abaganda ekyo kirumira ddala nnyo abantu abamu wano mu Uganda. Kakati nno emboozi eriwo oba enteekateeka eriwo, ekigambo ffe ng'Abaganda, ekigambo nga Buganda, ekigambo Ssaabasajja Kabaka, waliwo abatakyagala kubeera nga baddamu okubeera nga babiwulira mu matu gaabwe, wabula mbalayirira era mbagamba nti Buganda ebadde wano ye yasookera ddala eri myaka 1000 n'okusoba nga weeri. Kaakati abantu abasinga bazibuzi era abazza obuzi tebasobola kusangulawo Buganda kubanga ekyaliwo kuva dda, era ne Uganda yava mu Buganda. Kaakati ne bw'onoosangulawo Buganda, ne bw'onoosangulawo Ssaabasajja Kabaka, ne bw'onoosangulawo Abaganda, togenda kujjawo kigambo Buganda kubanga Abaganda bazaala baamala dde okubeera nga beenyweza. Kyannaku nnyo okubeera ng'omuntu ensi emuleze, ensi eyamukolera buli kimu, ensi eyamuleeta abantu abamwagala, abamukolera buli kimu, abayiwawo omubiri, abafiirwa ebintu byabwe ne bafiirwa obulamu bwabwe. Kyannaku nnyo nga kaakati ate oba oliawo Buganda ate yennyini gyebasazeewo okubeera nga balinyirira okusiiga ettoomi n'okusima ekinnya eziikibwe esaanirewo ddala mukwano gwange mpuliza. Kaakati nno ngenda kukusaba n'obuwombefu mukwano gwange atugoberera. Biri eno sooka ogimpere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo oba togikotogedde olwo okakasizza nti ensi yonna oyagala emanye information eno gye tumaze okubeera nga tuteekayo okubeera nga etalaga ensi yonna abantu babeere nga bategeera kubanga ebigambo nga bino tebisangika. Mwenna mwakyabye olunaku olw'eggulu n'abakoledde obutambi abatambula nange wano ng'abasajja bamaze okubeera nga bafulumya maapu, naye nga maapu zino teziriiko kigambo Buganda, kigambo Buganda nga kyasangulwako, wabula ng'ebigambo ebirala kwebiri nga Ankole, Busoga, Bunyolo n'ebirala byonna Kalamojja nga bw'obimanyi, Teeso n'ebitundu ebirala byonna nga kwebiri, naye nga Buganda yasangulwako. Ate nga maapu zino zigabiddwa mu masomero aga Buganda, uliriza nga basindise maapu zino zigende zigabwe mu masomero aga Buganda. Kati nga weebuuza maapu zino okutali Buganda ate nga zisindikiddwa mu Buganda kitegeeza ki? Naye nga ebitundu ebirala byonna kwebiri kugambye nga Teeso, Tooro, Ankole n'ewalala wonna nga Buganda tebangamu. Kaakati nno kino kyasitudde amatu kubanga Ssaabasajja Kabaka yali yakyogera dda, wabula nga ffe twasawo ne tusirika era nga ye yakikubamu dda ettooki nga bw'ali maaso moogi n'agamba ensangi zino ndaba maapu ezifuluma, naye ekigambo Buganda kyasangulwako dda era nga maapu ezo yali alumiza Ssaabasajja nti ziva mu bitongole ebya gavumenti byennyini ewatali kuwannaanya yadde okubuuza omuntu omulala, era nga Ssaabasajja Kabaka agamba kyali kigendererwa ki okufulumya maapu zino nga Buganda teriiko. Naye omusajja avaayo ffe ng'Abaganda, buloga ffe Abaganda, buloga nti nze ndi Muganda, buloga nti nze ndi wa Ssaabasajja Kabaka. Bigambo nga bino. I will be an enemy of the Banyankole first. Now, if you hear a Muganda talking Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Mutesa. Bannayuganda bannange nsanso okubasisinkagana nate omulundi ogw'olwaleero oba kyensobola okubategeeza sijjaga nti omulundi omulala kubanga tubeerawo naye nsanso okubasisinkagana leero era tugezeko okwoleseganya obwange newankubadde nze obwange buli opposite nti bwa video nga tetuli man to man, naye mbasaba tubeera abawuliriza abalungi nga bulijjo era bwe mbagamba nti okujja kwaffe wano tuwansiganya birowoozo gwe kwekyo ky'omanyi nange ngajja kana nadduli kyemmanyi n'omulala ky'amanyi kwe tusinzira okukakasa nti ideologies mwe tuzijja ezikula. Kaakati mu nkola eriwo oli yategeeza ebigambo bino nga Daniel Katonda amugamba nti wange gwe Daniel bikka ku bigambo osse n'akabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomerero kiriba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Kaakati ekituleeta wano kwe kuddiŋŋana kw'embiro twongere kumanya kwaffe nti gundi ayogera
ne gundi n'ayogera ne twawula ani abadde omutuufu ekyokusubiri ne tumanya nti ani ateekeddwa okuba nga afulumya statement naani atateekeddwa afulumya statement naye tekikujjako kuba munnayuganda ate tekikujjako kuba naggwanga lyo mwofuluma munnayuganda kirala n'okubeera mu ggwanga lyo kiki kirala ndi musajja munnayuganda ate nga ndi muganda waliwo munnayuganda nga musoga munnayuganda mulango na mukyoli munnayuganda n'abalinga bo nga sitese 13 bwe ziyimirirawo kale mu nkola eyo tuwanyisiganya birowoozo eriyo munnayuganda nga muyindi nga muyindi nga naye ate abo mu mateeka taba abeeramu by birth abeeramu by occupation abeeramu bisinziira oyo munnayuganda nga munyarwanda yalimu nga ki oyo munnayuganda by birth by ki babeeramu olusaba occupation bakozi nga munnayuganda naye nga mukozi ekyo ekyokuba munnayuganda kitaminga nga kiringa olaba oba kyetuyita emmere bwobiraba ebika by'emmere kakati osobola okubeera wano noga nti mu uganda mwendi naye ate nze ndya mmere ya kinubbi kakati nakino bwe kiri munnayuganda asobola okubeeramu nga muzaale buzaazi wamu naye nga talina kika mu bika byonna ebiri mu bwakabaka bw'e buganda oba ebika ebiri mu uganda eyawamu naye nga munnayuganda bebayindi ebagwira bigwe bityo akatambi ako kakutuuseeko sebo kati akatambi kano kantuuseeko nenkalaba nenketegereza nenzuuminga nga bwe muzuuminga mmwe ab'amawulire nenkola ntya perspectively nenfunamu ekifaananyi ekituufu omukulembeze w'eggwanga ebigambo byebadde afulumya kakati entegeera yange egamba etya nti His Excellency the President yawabye n'okuwaba kwa ssekuwaba kwonna ekyokubiri tukkirize tugaane Your Excellency His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni ejja liri akozesa lingi ekyokubiri ku kyo ekitiibwa takyakirina gye tuli ate kimwongeddeyo kubanga naffe tujja kumuwa kitiibwa ekyokusatu ku kyo ebirowoozo bye byonna tubadde tujja tubategeeza ebigambo nti omulabe mu balabe b'obwakabaka bw'e Buganda asooka Munnalwanda kodi abeeno twagala change ate mirembe bannayuganda twagala change ate mirembe teri kuzikiza twagala change ate mirembe abaganda nabo baagala change ate mirembe abanankole nabo baagala change ate mirembe n'abakiga nabo baagala change ate mirembe abatoolo baagala change ate mirembe ebusoga baagala change ate mirembe abanukubi baagala change ate mirembe mulugwala ayagala change ate mirembe oba emyaka giri emeka nga wano omufuzi tulina omu e Tanzania ne bakyusa mu Amerika ne bakyusa e Zimbabwe ne bakyusa ne Kenya ne bakyusa e Congo ne bakyusa naye owaffe alemeddeko nga mpaawo nsonga gyatuwa okuggyako limba abantu bamafuta gange temugandisa aye mukama ffe twagala change ate mirembe muteekemu essaala twagala change ate mirembe teri kuzikiza twagala change ate mirembe abaganda kakati nno bw'oba oyagala ensi yo era nga gye tuvuddeyo nojja olabayo era nga ne gy'otwolekedde osobola okubeera nga otegeerayo kakati nno nja kusaba butereevu nnyo ekigambo nkyukakyuka ekyo kirowoozeeko nnyo ewatali kuwannaanya yadde okulowooza ku kintu ekirala kigambo nkyukakyuka kigambo kikulu nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda kubanga bannaffe bangi ababonyeebonye bannaffe bangi abalemadde nga bwolaba mu kifaananyi bannaffe bangi abafiidwa ne bizinensi zaabwe bannaffe bangi abavundira mu makomera bannaffe bangi abaabuzibwawo nga tebalabwangako era bannaffe bangi abaatugumbulwa abattibwa nga tebaliddamu kubeera nga balabwako yadde essuubi eri abo nga lyatuggwa dde okubeera nga tuli baddamu okubeera nga tubalaba kaakati nno ebigambo nga bino bw'obiwulira nga bizze byekulubeesa bangi mwalabye ebyabadde kawempe okulinyirya eddembe ly'abantu okukuba abantu
okubatulugunya n'okubeera nga basazeewo ne balonda abantu bwe baagala ebitundu ebimmwabirabye ng'obululu bwabwe bwe basazeewo balonde abantu abo bwe baagala abakuuma ddembe oba bakuuma ddembe basazeewo ne bajja obululu buno ne basambasamba amabokisi gonna ne babuyuzaayuza ne babuyiwaayuwa era ogenda okakana ng'obululu buno obw'abantu tebusazeewo okubeera nga bubalibwa kyokka nga zino nsimbi za muwa musolo ze tuwa enkya n'eggulu ezibeera nga zikola ebintu nga bino okubeera nga zikondakitinga okulonda n'okubeera nga zisasula abasajja bano ate abazze ne basamba obululu buno obw'abantu be balonze kati ensimbi yaffe gye tuwa nga abawe b'omusolo ekola bino eddembe lyaffe ery'okulonda tubeere nga tuli exercisinga kakati ate abasajja bennyini ne babeera nga balemesa kati mu mbeera y'emu ate ne bavayo ne beefuula mbu ate obululu bwayiibwa bwasambibwa tebwabalibwa kimala era bo nga balumiriza nti obululu bwabwe tebwakuŋŋaanyizibwa bwonna kuggwayo y'ensonga lwaki basaze okubeera nga bagenda mu kkooti kati bino byonna bw'obigatta abaayiwa obululu be bo bennyini era abagenze mu kkooti be bo bennyini oluvannyuma lw'okumanya nti tebasobola kuwangula kitundu kino ekyekawempe kaakati amagezi gabeesiba ne gabaweereza nti bayiwe obululu kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza nga bwe wabiraba waliwo ebigambo ebyogeddwa ku nsonga eno bye njagala owulirize obiteekeko essira ofumiitirize naawe ng'omuntu akati bw'okeera ku makya n'oleta ebbaluwa efaanana bw'etyo eba ya bulimba eba ya bwewusa ekisooka bwe tubadde wano obulimba buliwa mu bbaluwa eyo obulimba kati kantandikire ku polling yonna ya bulimba polling stations teziri 5 noono abadde wano eyali mu field era n'akongratulatinga Nalukola Mutale Center agambye ziri 19 ekyo kikuwe okumanya nti we have false intelligence to the person leading our country ono ye yakulembera tiimu yonna ey'omu Buganda okujjako ng'akyeyambudde ate ne wano ku public national television akugambye there were 19 polling stations so already baluwa ya General eri defective kuba nono Museke yalimu kitegeeza abantu yabawuliriza ekyokubiri ayogera ku ani yasamba box ekyo kikwasenga kazo Angola ne Wambogo yasamba box Black Mamba ezo zituuka ku venue nga bamaze okubala obululu era ng'obululu abo wali Wambogo for example Nalukola wazaaliwa wasinga obuganzi wasinga buli kimu wetwasinga n'okuba Rale Manga ne mukazi Angola Balaam Barugahara gwobadde naye ku makya ne Misa Kabanda Hajat balina on public record bakumandiyaringa amaje ne police force nga balese abayaye mu ambulance eya NRM these are on picture and on video bagenda ne bagala bakole kye bayita blacked out duct election nga media temulimu era ne mudduka mu field ne citizen media reporting ne tuyamba Balaam Barugahara minister tekibeerangawo mu the history mwogera ku Amini mwogera ku Obote mwogera ku buli omu tekibangawo mu the history of this country omuntu nga minister abamawulire babeerayo ne Gaza mu Gaza nga gavuga minister na vandalizinga government store ogwo omusango gusinga ne yabba amabaati attacking democracy with impunity nga balinnya boxes eza electoral commission Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno mukwano gwange atugoberera omusajja ono nga bw'omulaba mu katambi kano ye Finito. Kati Finito ebigambo bingi byazze ng'ayogera era Finito okuva lwe yavaayo n'agamba nti takyatambula na NUP. Jjukira nti ono yali ayagala mu NUP
yababeera mulindwa asembayo mu bufunze yababeera president owa NUP era ono yali amaze okubeera nga akola pulaani n'okusala entotto okulaba ng'ono alivula president Kyagulanyi Ssentamu mu magezi amujje ku ntebe era ono yakozesa nnyo abaka ba paliamenti ab'enjawulo yagenda nga abamobilizinga wabula gye yakomanga okuba mobilizinga era amawulire gye gakomanga okubeera nga gatambula nga gatuuka buli wamu ye ng'alowooza akola nkola ya kyama kumba abasajja baali bamutegera dda nti ono ayagala kubeera ng'asula NUP n'okubeera ng'agisaanyawo ku maapu kakati nno ono yalaba tekimumalidde kwe kuteekawo ekisinde kye ekya DA era eno gy'asinzira n'ayogera ebigambo bingi nnyo kyokka eky'omukisa omulungi nti bannansi ekisinde kye kino baakizira ne ssekuzira yenna era musajja wattu atambula yeyogeza yekka nga mulalu jjukira nti ono yali alina enteekateeka ez'okuŋŋaanya ababaka bonna aba NUP abatwale mu gusinde guno olwo NUP esigalirewo kyannaku nnyo nti bino byonna bya pulaaninga byamulema dda kakati nno comrade munnaffe ono amayiddwa nga Kaliisa yavaayo n'ayogera ku bigambo bino era yavuddeyo n'atangaza ku nsonga zino ampuliriza mu ngeri ey'ekikugu ey'ekintu ekikulu ey'ekisajja ekikulu eya waggulu ennyo era sijja kubeera nga nsirika tugenda kukwata comrade ono ebigambo bino byetaaga nnyo nga gye nkomeza ebya comrade ono Muliisa kakati nno obiwulire naawe obigattegatte gye tuvudde yonna emabega ku nsonga zino nga tujja tugugulana n'omusajja ono omubbi era zayogera ebigambo bingi nnyo naddala ebyo eby'okusiiga enziro NUP ne President Kyagulanyi Ssentamu kakati ono bwe yeerimbika nti alwanyisa gavumenti era ayagala buyinza era ayagala kugiggyawo naye ekisinga okubeera nga kyewuunyisa bannansi oba bannayuganda ye musajja ono buli lwalinya Kadaala taliyogera ku bintu bikwata ku Mwami Museveni nakubeera nti ngeri ki gy'agenda okumuggya mu ntebe kyokka atayogera ku NUP na ngeri ki gyagala okubeera nga agisaanyaawo olwo ye addewo kubanga ono yamala dde okubeera nga akimanya nti ewali Mwami Kyagulanyi ewali NUP ne bw'osaddaaka Magujja ne bw'osaddaaka Iriza ezaava ebwamba ne Kyaggwe ne bwe weekuba mu ttaka ne bwe weeyambula engoye n'otambula buswa toyinza kubeera leader of opposition ng'aliwo Mwami Kyagulanyi kati ebigambo bino bikulu nnyo sooka obiwulire mukwano gwange tugende mu maaso omuntu aweereddwa omukisa okuba obukulembeze n'akuba mu nkuyo omuntu aweereddwa omukisa okuba omukulembeze n'akuba mu nkuyo referring ku Bobi Wine eyamuwa obukulembeze Bobi Wine ali mu kuba nkuyo now okay that we can clobber each other we can clobber each other the clobbering came from one side mukulu mpuga the clobbering came from one side ekyennaku n'abaana bakuba kibooko ekawempe olwo ali mu kukola firimu ye ng'alaba episode ey'okubiri agikoze eki mbu bali mu kuba baana waliwo ali mu kukola firimu are you this selfish to the extent that you will sacrifice the futures of your friends because you just want to appear as smarter, wiser, an intellectual, an elite, special, clairvoyant? Mpuga, is it worth it? Daradara mu bintu by'oyogera ebyo weewuliriza. Do you listen to yourself, like what you say? And why? Move on. You were fired from the party. N'olemerako okutuusa lwe wavaamu otandise ekibiina ekipya. Move on. Comrade amanyiddwa nga Mordecai Muliisa TV gutugenda okubeera nga tujjako hadith ey'olunaku olwaleero ku bigambo bya finito byazze ng'ayogera ono amusunsule naawe ojja kukkiriza mukwano gwange. Yes indeed ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Muliisa. Absolutely. Nja kubeera nga nkusaba ogende mu maaso n'okubeera nga oteekako endowooza ku bino byonna byonna. Sooka liking a video gigabaneko n'emikwano gyo nga bwe ntera okubasaba. Nga bw'olaba emikutu egyo ogenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga, followinga, ate era gabanako bino ebintu obisaamu omulamwa bigabaneko n'omulala. Ladies and gentlemen, olwaleero tugenda kwogera ku bigambo ebyayogeddwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. The people fall from grace. He's desperate. He wants to salvage his ever increasingly dying political reputation.
kati abawagizi ba Mpuuga bambi wali ababaka abamu babamukirizamu ndowooza muli bagamba n'omusajja lwaki tasirikako ana atulemesa. They would want to identify as NUP or Bobi Wine supporters naye buli waayogera aboonoonera kyokka yamala dde okubazanyira ku mutwe abamanipuletinga abalaga nti mugezi kankulage ebirowoozo bya nga tunagenda ku bigambo byayogedde wiiki emu emabega kankulage wano ebigambo byayogedde mu kalulu ke Kawempe yayogedde atya. Watch this. All right, let's do this. As a nation. Okay. Okay. Uyo musajja wattu agenda tuwa comments ekaluke Kawempe ayagala okumutwala nti Mpuuga bw'aba ayogera ye yeetwala nti saagala bino bizannye nina okubipozinga bimanyi okwezannya. Mpuuga ye mutwe gwe amanyiye Winston Churchill mu mutwe gwe Mpuuga bwe yiraba mundu oyo amulaba Barack Obama yeetwala nti orator ayogera ebintu mu Lungereza bakiyita non-sequiturs. The by-election in Kawempe brought out the worst of us. The by-elections however brought out the worst of us, okay? The by-election brought to the fore how much we have Bwakaluke Kawempe kajjayo agatuya kye kajjayo kye tamanyi bulijjo gone down the sewer. Gone down this in the practice of our politics. Twonoonye tutya mu nzanya yaffe ebyobufuzi talabangako Besigye nga bakuba abawagizi be mu kuwamba abaana n'okubatulugunya n'okubatatabirabangako talabangako kye baakola Bobi Wine bwe bamukwata ne bamukuba akalulu ebyali mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba 2 ebyo byonna teyabiraba naye Kawempe ke kasobodde okukijjayo. Ebyabadde Kawempe bitwolekanga ensi y'abagwagwa. Otyo bulijjo tuliyinsiya abateefumiitiriza abatayiga abateebuulirira. How could we as a people, how can a by-election for a member of parliament that's going to last barely 7 months expose member of parliament okumbaka atagenda na kuweza miezi 7 mu parliament kalaga tutya katya our deep-seated idiosyncrasies. Our deep-seated bwayogera ebigambo bino izo gamba waki kyayogedde ekyo kyakabi. Seated idiosyncrasies. Idiosyncrasies. Okay, katukolemuko katono waneeno. Idiosyncrasies. Katunoonyereze wano kale typingemu fenna nga tulaba. Syncrasy chicho. Idiosyncratic kitegeeza ki? Ekigambo waneeno definition dozo giraba. Esooka distinctive, individual, characteristic, distinct, distinguishing, peculiar, individualistic, different, typical. Our deeply seated idiosyncrasies. Ekigambo bw'okiwulira zagenda mu dictionary naga kati kano ke kagambo ke ngendo okwogera leero. Like it doesn't really have such a big meaning. That is idiosyncratic. Katugende mu idiosyncrasies chayogera. Peculiar kintu ekyenjawulo. Individual personal trait empisa ez'obuntu. Tewali kyamaanyi naye our deeply seated synchronicity. Katuddeyo ku bigambo by'omusajja waffe byali mu kutugamba waneeno. Okay. Going back to bigambo by'omusajja waffe. Oh, deeply seated. Okay. Kademu to expanding.
expose our deep-seated hatred for one another. Mbu akalulu ke Kawempe ke kalazo obuchayi bwe twelinako byali mu kwogera tannaba criticizinga abakuba abawamba abatulugunya abantu naye ali ku platform y'okulisa Olungereza our deep-seated hatred for one another. No one hates those people. No one has abducted, no one has tortured, no one has killed NRM supporters. The hate you're referring to only comes from one side, the NRM. But when you talk about hate for one another, who hates Museveni? Look, I don't support Museveni. I don't think that he should be hanged. I don't wish that to Museveni. I just want him to leave power and let the legal battle begin. Let it take course immediately. Amateka gakuragate tugamba sina era no mumpa Museveni bino agamba ne mufuna mu room simanya mukube ekikone mu face. I don't have that time. I don't even have those kind of funny scenario building or hypotheticals ezo sizirina. Expose our deep divisions. Mbakaluke Kawempe kalaze butya bwe tuyino enjawukana as the opposition, as a nation, mungaba oludde oluvuganya ng'eggwanga. What is he talking about? As a people, Dunning-Kruger effect. Gisomeko. Mpuuga ye bwe yiraba mu ndabirwamu alaba Barack Obama. Nga wegambe alaba Winston Churchill. Alaba abasajja aboogezi nga Martin Luther King Jr. That should never happen. Oh, that should never happen. Kyatuuseewo gumu tekituukanga nawo era tekiddamu okutuukawo. But for every dark cloud, there is a silver lining. We must pick eternal lessons from the Kawempe debacle. You're watching Mordecai Marissa Live. Video mpanvu osobola okulaba obulamba bwayo ng'ogenda ku mukutu gwange gwa YouTube channel. Twongera okuva ku ebyo ebigambo bya Mathias Mpuuga ne tulaba ebigambo byayogedde wiiki ewedde. N'okwongera okumubuulira nti Mpuuga byokola bisinga kukosa ggwe n'abo abantu abandyagadde okwegatta ku gwe teweebuuza lwaki abantu bakwegasseeko gw'omugezi amanyi byonna lwaki byoyogera bibafiiriza nze nandibadde akuwabula please lw'omushana genda mu maaso ku YouTube channel mu bujjuvu. Kakati nno waliwo ebigambo ebyayogerwa nga tugenda mu kalulu ke Kawempe era ebimu ku bino byayogerwa nga ba NRM n'abamu ku bo ye musajja amanyiddwa nga Majambere. Ono mwamulaba nga akaaba ng'alajana mbwe ettaka lye ligenda kubeera nga litwalibwa. Wabula ono yakola kyamaanyi nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso mbu okutulugunya abaana aba NUP era ne mu bigambo bye ayogera nnyo kimu bibiri okulumba Mwami Kyagulanyi n'okubeera ng'ono ayagala mmize omukka omusu. Wabula bino byonna ebigambo wadde omusajja ono yabyogera nti bagenda kulumba ekitundu eky'e Kawempe n'egganga y'abavubuka 400 kaakati olwo basaanyewo buli kimu. Tunaamanya tutya oba be baakubanga abantu nga bambadde ebyajjaati? Tunaamanya tutya oba be baakubanga abantu nga bambadde kombati z'amagye? Tunaamanya tutya oba be bajja nga bantu bamaze okulonda obululu bamaze n'okububala ne babusambasamba ne babuyiwayiwa bona ne babusaasaanya ne balema okubeera nga babutwala eri mu Tale Center okubeera nga bubalibwa? Tunaamanya tutya oba bebbo kubanga bano tubalabye enkya n'eggulu nga bakutte emmundu kakati ate oli wakwatya emmundu ne wataba wamukwatako oba amukuba ku mukono waanalemera okubeera nga ayambala ebyambalo oba oliawo byayagadde. Ngenda kuyimbula abaana 400 tugende mu kalulu ke Kawempe. Babadde Kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba. Njagala kusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali. N'okutuusa kati abakulembeze ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo bannayuganda bakyagenda maaso n'okwebuuza ekigambo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yayogedde ku kitebe ky'NUP gye buvuddeko nti abakulembeze bonna balina okuba n'eggaali. Abakuuma ddembe bagenda maaso n'okubuuza TV ne radio ez'enjawulo kiki kye mwapuleyinze, omusajja abadde ategeeza ki, mwakipuleyinze mazo kiroonyerezaako mumala gasaasaanya amawulire. Wuliriza, ono yagambye abakulembeze bonna mu NUP bafune eggaali. Kansala wange Kanamwangi kati agenda kwesiba kuba meeya Endejjaawo Wakiso
alina okujja n'eggaali alina okufuna ffe bakyalibe ne tutambula naye buli wagenda n'atuuka ne bagamba nti meeya Kanamwanje atuuse okitegeera ndowooza mukitegedde muganda wange Kawuki ono agenda okwesimbawo Mpigi district nga chairman alina okuba n'eggaali bw'atuuka ku mukuziko wakulumba ona wagenze okunoonya akalungu ajja n'eggaali abantu banakitegera bulungi n'abantu bakyagera amasomo okubagana empawa ebitongole ebikumadde bibuuza radio biki bye mwapuleyinze biki bye mwasaasaanyiza bubaka bwatuuse ku bantu kino kikyakalayiza buli omu naye just omuntu kyeyabadde ategeeza mulina okuba n'eggaali anti kati eggaali ya kansala erina okuba ey'enjawulo ate eggaali ya MP ate nga yo yanjawulo